Okay, obwatoka ng'ogisharinga olunaku olw'enkya president agenda kuba nominating bwaso obudde buno bwennyini tutandise akasiki era katandikidde wano ku National United Platform nga Ssabakunzi yakulidde olunaku olw'enkya olunaku olwokubiri president agenda kubeera ate nga agenda bw'otuuka gisharing akasiki katandise president olunaku olwokubiri agenda kuba ate nga olunaku olwokubiri agenda kuba nominatinga so abaana b'ebusoga bagambye nti bo babitandikiddewo bo bagambye tebadda busoga era batandikiddewo okubanga omukolo bo bagutandikidde wano ku ofiisi so kyekyo kyolengera omulonzi ali okusama Uganda Media bagaziwe baba bagaziwe bagamba twenda mununuzi tuze ng'ekitulese nga twenda mununuzi oli omuyita dya omulabe abaana b'obusoga bali omulabe twenda mununuzi olunaku lugenda kubeera lwakubiri akaseke katandise gwe wonna wooli katandikirewo wooli wonna akaseke tandikirawo kubanga olunaku lwakubiri tugasiwe baba nenda tugasiwe tukikasiwa bugasiwe idiro yabo akaseke nkugambye katandise dda base n'ensawo zawe olwokubiri luli wala obadde ki The nomination of president is unstoppable. Yes. Okay, Honorable Manjeri, bakobera abasoga bona nti president alina okunominatinga atenga lwakubiri ennaku z'omwezi 23. Kunga Kyagulanyi kunga Kyagulanyi abeewo Bobi Wine abeewo Alumbe Bobi abeewo abasoga mwana gye muli tulikwenda okwongera okubakakasa ife olwedde tuli wano Kampala tuyidde kubanga batusunsula mwati tuli kwirayo tujja kusula muno era tuyidde n'abandi bali eyo kubanga wano wafunda muku abantu bangi fenafena tulisula muno mu Kampala tulikwenda omwana waife Robert Kyagulanyi Sentamu Ngobi tumutwale tumuwandiise tusaba Kaso mwiru please twasaba mwino abasoga People power wadde mbatuwamu ku ngoma kunga Abibu kunga Sentamu kunga bana abasoga ntwala omukisa guno okubeebaza obuwagizi bw'emulaze eri National Unity Platform ife nga busoga tubasaba nti mwena mubeeyo omwagala waife His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu Ngobi twendwe ate bwe tuvaayo tujje mufe batukobye katwe enatete tubeeyo tubona tumubugiriza obuwanguzi butandikira awo mwategere government byayinza okola twakolesa ekibiina mu infrastructure ya party twabona ntugize emikono tujja kuba twewandiisa mamwe atubendeza mubeeyo mwide mubugirize president waife kunga Kyagulanyi kunga eri wambuziza president Kyagulanyi bwatafuna mikono ani asobola gifuna mu ggwanga lino tubazanya kakyabo ab'emikono tukimala tubawe n'ebigere sibakobere ekisobola okubaddirira nga bazanya obuzanyo bwabwe bona abo abali kwenda okuzanira ku bana Uganda abaza ku mikono gya Robert Kyagulanyi babaye bajakibona nti abasoga abana Uganda tibakenda kubayita ku muzaano kiba kiwaleero era butikiriye bali okubona emikono kyona bagiverifyinga olwokubiri tujja okwewandiisa emikono gikola ki batongere ku ngoma batongere ku ngoma Bobby
nkugambye ab'ebusoga batandise dda bagamba akasiki twakatandise dda. People power. Our power. Our power. People power. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Uganda kunga. Ninze Samuel Akalyamawa kanso. Twende okunga. Abasoga bona. Abawangalira ebusoga ni munda mu Kampala n'okwetoola iwanga lyonna. Osiika chapati, otema bikado, oli mu saluni, boda, informal sector yona abali mu butale. Buli musoga yolinga owulira olusoga, olutenga, olusiki, olulamoji, olutembe, duzi ku Lwokubiri. Eisubi lyaife lirikwiramu okutumbuka tuliwandisa president waife. Keera kuncho bw'oba tosobola sula mu Kampala nga ife abandi bwe tulikola. Ku Lwokubiri tulikeera kuwandisa president era se ezaali jazanira ku isubi lya abana Uganda kuba ife busoga tumaliriire. Batwongere engoma. Tumaliriire tulira Kampala. Batwongere engoma. Waisa honorable Waisa Mufumbiro ali mukomyo njagala ebigambo Waisa byandi badayogera mu kaseera kano swengera obikubewo. People power, our power, our power. People power, people power, our power, our power. People power, NUP everywhere, NUP. Ensonga gye tuliku titukaira mu kuyitotola tulikwenunula ate nga gunono mukisa gwonka. Olunaku Olwokubiri okukoosa olw'enkyo ngonda lumanjeri wako bife tulisula muno. Tujja kusula muno, tujja kampinga muno. Security bainako security kumide bakunga buli muntu yali mutandika okugema ebibwiko sawa dino mugema amajaketi mutambule muide nga babese ku mikono sawa 12 nga emikono gituuse ku kitebe era bwe mbe muwune ku lunaku Olwokubiri. Ngeri yotambula mu ngeri ya Robert Bastairo kasito tuka Kampala. Batwongere engoma. Batwongere engoma nga ya Waisa nga naye akunga okubeera nga tugwerekera His Excellency Robert Kyagulanyi engene yasembera baba. Batwongere engoma. Swengere nkugambye be ab'ebusoga bagambye bo batandise dda bo bagambe kati kasiki ne basungere awomere ntebe babi awomere ntebe akasiki katandise dda abaana b'ebusoga bo bagamba bakatandise dda. Jamal alina kamese kagalo kwisaawo kula His Excellency Robert Kyagulanyi ne nomination zaffe. People power, our power, our power. People power, NUP everywhere, NUP. Obukulembeze obulungi protest vote. Obukulembeze obulungi protest vote. Obukulembeze obulungi protest vote. Okwenunula ebusoga protest vote. Okufuna balu ya masanyalaze protest vote. Okwiza enanda daife protest vote. Okwiza bibali byaife protest vote. Okwiza rule of law protest vote. Okwiza balu ya constitution ya Uganda protest vote. Okugoba Museveni protest vote. Okugoba Museveni protest vote. Okugoba Muhoozi protest vote. Okugoba NRM protest vote. Okugoba Yero protest vote. Nize mukuve ayagala ki Jamali dia message yange neno mwami byabakama abasoga n'abana Uganda bakuwa opportunity emyaka 5 oluvannyuma lw'okuya President Robert Kyagulanyi Center mu akalulu bakuwa opportunity kulira ekitongole kya Electoral Commission kubanga tolisobola ate toyida kusobola kuteekateeka kalulu kali free and chichi and fair
tulikusaba otagema kutwiga otaniga ipesa ya property ya Uganda ataliniga Kyagulanyi Center mu property ya bana Uganda property ya bana Uganda buli omu abanechi bandache nogema kuchapa chengoli kumwibe chapa kyatolayo Jambia Mpasa n'amaani gona n'amafumo tutuli kwenda kutuuka mmeyo level kubanga ife tulina ne violent tuli kukusaba mwami byabakama ni group tukwete ndi mwami Museveni aye tuli ku actor tuli kukusaba tuli kukulagira amaani g'abana Uganda gamaze okwogera nti omukulembeze asobola okukulembera iwanga lino n'okwiza ensa mu byobukulembeze n'okwiza baganda baife bali kuliya kwa Uganda bemwafuula cash crop mu Uganda kuba cash crop bwakadama okwira mu Uganda okunumira mu nsi yaabwe kuboneka nti oteekateeka akalulu nga tikali kujja kuyiwa musaayi aye abana Uganda power people power kale tuwengoma tusibula tongere engoma baba awomero Entebbe bada awomero Entebbe mama baba ndeka twatandise dakasike Okay, amukoto koli gwasama Uganda Media abaganda bange abasebo ne banyabo abamuyita asaba kunze Alhaji Habibu Buwembo process erimu kubanga egenda maaso naye ayagadde asooke abagambe bakunga abantu baabwe era abantu baabwe ababakungedde ddala ne babasaba olunaku olwokubiri okubanga twali kigenda kukolebwa okujjako okubanga balina okwenyigira mu kutongoza oba mu ndeka baba awomero Entebbe bobya awomero Entebbe tuli mu kaseke ka lwakubiri anti baba tusangayire okubagemaku omukoto kole gwa sama Uganda Media kyekiri mu kugenda maaso wano ku National Unity Platform process ekyagendera ddala mu maaso okubanga ate abavetinga abantu ba Luweero akosa ababusoga so abwekiti bwe kiri mu kubanga kitambula mu kutikoli gwa official ya National Unity Platform guli omu kwejo ejiri official okuweereza ensonga z'enkyukakyuka nga bwe zitambula wano ku National Unity Platform baguyita Sama Uganda Media tuli live ku Facebook otusinzira okubanga ate tubalaga ebiri mu kubanga bigenda maaso baganda bange basebo ne banyabo so bwekityo bwekiri mugenda kukereza mbaleke oyina kyendo bakobera oba ku lunaku olwokubiri bakunge mu second abantu bebusoga abantu bekamuli abantu beidinda tuli bakunga ntinga 23 twena katwe tube mu Kampala tusobole okumakinga sure nga president waife yewandiisa mwebale ino tuwulisa kyabazinga funfuwe amina okay yenze asama Uganda katono nnyo mukkirize ate mbenga mberekereza ngenda kuba enkomawo baganda bange abasibo ne banyabo abakyekuumidde ku mukutu gwa Sama Uganda Media mukkirize ankolemu katono nnyo bwenti ate imbe nga nkoma mbagala nnyo yenze Sama Uganda oba oyinza okumpita anko Sama bakunga kasebayo abane busoga mu Lusoga basi Lusoga live njije ku mukamanga kwekitiibwa naye abasoga mwena tubakunga sawa ino olunaku lwakubiri tugenda kutembeta president waffe his excellency Robert Kyagulanyi bize tujje mwena muje Olusoga ndukoba bagama mwide mwide be banji ndi mukusomesa bano Olusoga kati mwide kitegeeza banji kati ida abeera omu kati mwide mulungi tugende tuwandiise his excellency Robert Kyagulanyi omuntu yenna atalina nsonyi asobola okwogera ekigambo his excellency Robert Kyagulanyi okunominatinga n'oyo ataagaliza ggwanga lino kubeera mu mirembe yasobola okisiinyaako
naye buli ayagaliza Uganda emirembe yandibadde akubira n'oyo akemetererwa emmeme n'okwetema amaganzi okusaawo embeera eraga nti His Excellency Robert Kyagulanyi tasobola kunominatinga n'amugamba eggwanga olyagala oba tolyagala bw'aba alyagala then n'atuleka ku lwokubiri netugenda mu nominations abantu already bali mu moods abali mu gia nene okulaba nga tunominatinga His Excellency Robert Kyagulanyi. Okay, oli ku mukutu gwa Sama Uganda Media mukkirize mberekereze ate ngenda kuba enkomawo for God and my country Kyagulanyi president wange mbagala nnyo kankomewo bampita Uncle Sama.